Essaawa ziri 3 ez'enkya ya leero mwasuze mutya nno bannaffe abatuwuliriza. Ano ge mawulire okuva wano ku CBS FM Bulange Mmengo ng'omusomi nze Wamala Balunabba. Omuliro ogutannamanyika kwe guvudde gukutte akatale era gusaanyizaawo bya bukadde na bukadde bwa nsimbi mu kizinga eky'Empatta mu disitulikiti ey'e Mukono era kaakano abasuubuzi bali mu maziga n'okukaaba twawa ng'entulege. Kitegeerekese nti omuliro gukutte ssaawa 9 mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero ng'abasuubuzi aboogeddeko ne laadiyo ya Kabaka Kyabassa mujugumiza ggwanga bategeezezza nti baguddewo ekigonga bwakakikya bannaabwe babakubidde essimu ne bakabatema nti akatale kaabwe kaweddewo. Kanachowe prosi nze ntunda byennyanja amanda n'enku. Embeera tewali kisigadde ebintu byonna byononese byonna biweddewo omuliro gubimazeewo. Nze Alieti Namuddu nze mbadde wa woteeri. Tubadde twagala buyambi oba batukwatizaako ne tuzzaawo akatale ne babaako n'engeri gye batusuulamu ne tusobola okweyambayamba kuba kati ebyo lyatuuka ffe bamaama ffe bataata. Amanya nze Nantume Grace. Tubadde waka nga twebaza abantu ne batukubira essimu ne batugamba akatale konna kayidde kaweddewo. Byonna byasaanyeewo na byonna byenkozesa byonna byaweddewo. Boba ssentebe b'ebyalo mu kitundu kino okuli Waswa Joseph owa LC Sooka n'Ensubuga Muhammad ow'omuluka bawanjagidde gavumenti edduukirira abantu bano kubanga basigadde mu bbanga. Amannya gange Waswa Joseph, ssentebe wa Terasi wano era mu ggombolola y'Empattero Kampala. Zibadde ssaawa nga 9:30 wabaddewo omwami omu ow'emmotoka abadde ava kutwala basuubuzi yasanze akatale mu kitundu nga kakutte omuliro n'ajja n'antegeeza ne tuyisa ebizindalo byaffe bino eby'ekitundu abantu ne bafa. Obutokomokeddemu ebintu ebiyitirivu eby'abasuubuzi bonna ebintu byonna tewali na kimu kye tutaasizza n'obuyumba obw'amabaati bwonna busiridde n'obw'embaawo. Nsubuga Muhammad nga nze ssentebe w'omuluka guno ogw'Empatta LC2 tusaba gavumenti okuyamba okuzzaawo obuyumba bwabwe kubanga n'abamu bali mu looni zibookya baazigyewo. Akatale kano ak'Empatta kayidde kazimbibwa mu biseera eby'omuggalo gwa Lumiima Mawuggwe nga kabadde kano kakoleramu abantu abasukka mu 200 nga kitegeerekese nti konna kayidde ne kafuuka muyonga era poliisi weetuukidde esanze kaweddewo ng'eyambye buyambi okuzikiriza omuliro. Kyaddaaki abasuubuzi mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala ababadde balangiridde okuggala amaduuka gaabwe bapondoose oluvannyuma lw'ensinkano n'abakulu mu kitongole ekiwooza ky'omusolo ne bakkaanya ku nsonga ezibadde zibatabula n'okubasuza nga bakukunadde nga lumonde mu kikata. Mu mbeera eno abasuubuzi babadde bakubisizza ebipande nga babisudde mu Kampala nga byoleka nti olwaleero luno tewali kukola okutuusa nga ekitongole ekya Uganda Revenue Authority ekitereezezza enkola yaakyo ey'emirimu nga bagamba nti bakooye okubafuula sekyuka kitaluma y'ente y'abato. Laadiyo ya Kabaka Kyabassa ensajja ekitegeddeko nti mu nsinkano eyabaddewo n'abakulu mu URA bakkaanyizza nti amaduuka g'abasuubuzi agaali gaggalwa ku lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde gaggulwe nga bwe bongera okwogerezeganya okumalawo embeera ey'okusika omuguwa. Abakulembeze b'abasuubuzi mu bibiina ebyenjawulo omuli Kata ne New Generation nga bye bibadde bitadde amaanyi mu kwediima kuno bamaze ne balagira abasuubuzi olwaleero baggule amaduuka gaabwe bakole mu kukinoganya nti amaanyi tegali asinga embazzi yeewaata. Tulina kye tuli mu ggwanga ffe basasuzi b'omusolo lwaki mwagala otuvuyaavuya? Temujja tuvuyaavuya olw'okuba muyina we mutuddeyo we mufunira. Bano abasajja batulyamu. Ennaku zino abasuubuzi bali mu kukaaba olwa URA okuggala amaduuka gaabwe olwa income tax. Omuntu ng'apangisa ekizimbe kya miliyoni 2 aba ateekwa okuba ng'akozesa ekitone n'abantu 2 nga naye alya anywa nembabaliramu nti bw'obanga ku kameeza mu bulumi bw'ekitalo olesewo gumu kitundu nga tomanyi na bino asigala waka naawe n'otambuza singi 6 n'olya 15,000 mu kibuga eky'emisana n'ebintu ebirala kasasiro toilets naki nga sigenze walala kukuweerera baana naawe kulwaza kufiisa kufiirwa nti bw'ogenda okukubisa ssente ezo okumala omwaka oba oli mu miliyoni nga 4. Nyini ntebe w'abasuubuzi abatabibwa ekibiina ekya New Generation John Kabanda agambye nti bayimirizza ensonga y'okwekalakaasa balabe obanga ebyakkaanyiziddwako binaateekebwa mu nkola.
tuyimiriza okwekalakaasa okw'abasuubuzi okubadde kwateekebwayo nga twemulugunya ku nsonga za URA ez'enjawulo omuli kutuweerezanga ba junior officers ne batuyisa bubi nnyo okutubinika emisolo emingi ennyo okutubanjanga ssente za income tax nga n'omwaka gwennyini ogwa financial year tegunnaggwako okukwatanga ebintu by'abasuubuzi ne birwa ku URA n'ebirala bingi. Meeting yatwalidde ddala ebbanga twalivuddemu essaawa 5 ez'ekiro ne tulisolvinga ensonga zonna babadde balina okwetonda ne beetonda nnyo ffe twabadde tukola bulungi naffe ne tutereeza tetukyalinayo kwekalakaasa kwonna. Abaddu ba Allah abayisiraamu okwetooloola ensi yonna bali mu keetereekerera ak'okusala Idi Aduha, Idi enkulu ey'okusala ebisolo olunaku olw'enkya, era abalina obusobozi bakubiriziddwa okutuukiriza ennono eno n'okugabirako bannaabwe awatali kusosola mu ddiini basobole okweyoolera empeera okuva eri Allah Ar-Rahman nannyini busaasizi. Idi enkulu egenda kukwatibwa enkya ku Lwokusatu era nga yakusaddaaka bisolo ng'abakkiriza bakikola okujjukira ekyafaayo ekya jjajja w'abakkiriza Nabbi Ibulayimu emirembe gibeere ku ye eyali akkiriza okuwaayo omwana we Semayiri kyokka Allah asalaamu ensibuko y'emirembe n'amussizaamu endiga gye yasaddaaka. Okusinga okusala ebisolo kikakata nnyo kw'abo abalina obusobozi obumala ng'ebisolo ebisalibwamu emuli ente, embuzi, endiga n'eŋŋamiya. Omwogezi w'Obuyisiraamu ku Kasozi Kibuli Dr. Muhammad Kigundu Musoke asabye abasiraamu bakozese Idi Aduha okwongera okusaba Allah Al-Malik kabaka w'abakabaka alungamye ensi eno agijjemu emize emibi gamba ng'ettemu obulyake n'emirala egyegirisa ng'ekigotta entulabo okisanga mu ttaka nga kya mugwagwa. Tubakubiriza okubeera ng'ennyama eno mu abantu bonna aba buli kika temudda okusosola tekirimu nti oba musiraamu oba musiraamu bawe. Tubakubiriza okubeera nga mu waayo era nga mutunulira bannammwe abatalina busobozi bwa kweyagala mu Idi eno. Tubasaba mubeere nga mugoberera ebyafaayo bya Mukama waffe Sayyidina Ibrahim okubeera nga mweyisa bulungi mu famire zammwe nga bwe kyalabika ye okweyisa abo obulungi n'omwana we bwe baavanga balina okutegeeragana. Ye akulira ebyeddiini ku Kasozi Kampala mukadde Sheikh Imran Sali abasiraamu abasabye bongere okubunyisa enjiri ey'emirembe mu nsi yonna era n'abakuutira basabire nnyo ensi eno Allah Al-Wahhab omugabi agiwe ebirungi. Tubasaba nti mulowooze nnyo ku lunaku luno olwa Idi, mulowooze nnyo ku bantu abafuna mpola n'abantu abalala abalabika nga bali mu buzibu naddala abali mu makomera n'abo abali mu malwaliro abalwadde. Okusanyuka kuno okwa Idi tekuli kuffe ffekka abeetaaya kufa abalamu wabula n'abantu abo abalina obukendeevu mu ngeri ez'enjawulo nabo okusanyuka kwa Idi kubakakatako. Olwekyo tusaba tubalowoozeeko nga ffe bwe twebaze ekyengera Katonda kyatuwadde eky'obulamu obulungi eky'okwetaaya n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ministry ey'ensonga ez'omunda etangaziza ku tekinologiya omujja akozesebwa mu passport empya gwegambye nti tagenda kusanyalaza ntambula ey'Abannayuganda mu nsi yonna. Gavumenti oluvannyuma lw'okukizuula nti passport ezaaliwo enkadde tezikyakwatagana na mutindo gwa nsi yonna yasalawo efulumye passport empya ez'omukago ogw'obuvanjuba bwa Afirika kyokka oluvannyuma lw'akaseera katono waliwo obubonero obulala obwayongerwamu ekireeseewo okubuzaabuza ku ekyaviiriddeko n'ekitebe kya Denmark e Kenya okugoba passport za Uganda empya. Simon Mundeyi omwogezi wa Ministry y'ensonga ez'omunda agambye nti passport empya zeezo ezitayonoonebwa amazzi kyokka n'akakasa bannansi nti omuntu yenna alina passport ey'omukago ogw'obuvanjuba bwa Afirika etalina lupapula lwa pulasitiika naye akkirizibwa okufuluma Uganda awatali bukwakkulizo bwonna. Enkadde yali ya lupapula nga luweweevu, lupapula lwa luweweevu bwe luti nga lwononeka mangu. Passport bw'omuntu bw'aba agikutteko ng'alina amazzi mu ngalo ng'ekola ki ng'eyononeka. Kye twakoze twaimprovinze kati biodata page eno page ebeerako details ng'amaanyi n'ebirala ne tukola material gye tuyita mu lufuutifuuti polycarbonate. Material eno eri ya plastica nga ne bw'oba passport ogikutteko ng'olina amazzi mu ngalo oba ki nga teyononeka. N'ekirala security features ne tuzongeramu technology ow'omulembe nti kati tekiba kyangu omuntu oba oli awo ayagala okufoojinga passport eno n'asobola okugifooginga.
Simon Mundeyo ono bwabuuziddwa ku kyaviiriddeko gavumenti ya Denmark okugaana bannayuganda olwa passport zino empya ne tekinologiya eyassiddwamu, ategeeza nti gavumenti ya Denmark teringa gavumenti ndala mu nsi yonna etwala akaseera okwekenneenya ebintu ebiba bikoleddwamu enkyukakyuka. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusiba ku nice ntangawizi tea, amajani kawoomera n'antameggwa g'oteeka ku caayi buli omu n'akwesimisa, saako nice curry powder akanza alikoolya n'okuba ennoga ne weenuguuna. Byakakasibwa UNBS. Omuntu yenna alina eddembe okukebeza enjoleka luseegi yite DNA ey'omwana oba ow'oluganda lwe yenna gwabuusabuusa nga munnamateeka kinene Abdunnuulu bw'annyonnyola. Amateeka mu Children's Act akawaayiro 71 paka 72 katuwa obuyinza okukebera ndagabutonde eyiyo gwazaala omwana oba ow'oluganda n'oli abaafudde oba n'ono omwana gwe mutankana ne mugenda mu DNA test oluwaddembe okusalawo n'ogamba nti nze nsazeewo okukozesa ebya gavumenti oba private. Ebiba bivuddeyo byonna biba bikakasibwa nti ono omwana wuwo oba si wuwo. Omulabirizi w'ennamirembe anaatera okuwummula kitaffe mu Katonda Wilberforce Kityo Luwalira alabudde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bakomye okulimbanga emyaka gyabwe egy'obukulu olw'okwagala okweremeza mu bukulembeze ng'ekiseera eky'okuwummula kituuse ate nga bulijjo ekite kitava ku ssengejjero ye Wankindo. Omulabirizi Wilberforce Kityo Luwalira abadde ku mukolo ogw'okusibula abakristaayo ab'Ennansana kwatemedde vuunike mu kifaawo okuzimba ekkanisa empya ey'obusumba bw'Ennansana eya St. Stephen's Church etuumiddwa Ekyombo. Etteeka ly'ekkanisa ya Uganda ligamba nti abaweereza balina okuwummulira ku myaka 65 egy'obukulu era nga kitaffe mu Katonda Luwalira amaze emyaka 14 ku bulabirizi obw'ennamirembe. Bw'atyo omulabirizi Wilberforce Kityo Luwalira agenda kunnyuka mu butongole nga 8 Desemba omwaka guno era agambye nti abakulembeze abamu bwe balabanga emyaka gibawuubidde akawero batandika okufumbafumba emitwe balabe nga basigala mu bifo, kyagambye nti kifiiriza abalala omukisa gw'okuweereza. Taata Luwalira azzeemu okukkaatiriza nti si Yesu wa kwetooloola bulabirizi ng'asiibula mu butongole kubanga ajja kusigala mu bulabirizi ng'aweereza we kyetaagisizza nga ye ajja kwebaza abantu babadde aweereza nabo abafudde obuweereza bwe kkangalaasi ng'ekyuma ekitoola omuliro. Tetugenda kutambula mu bulabirizi buno nga tugamba nti tujjeeyo kubasiibula ffe tetukirina kubanga twagamba nti mu work plan ey'omwaka guno ng'oteeka mu nti nsiibula osiibula ogenda wa. Obulabirizi buno mwozaaliddwa mwowerereza mwolifiira mubali kuziika kakati obusiibula ogenda wa ate nkusiibula ate nkeero nsange tiyo olugwe twasiibula ate bamaze n'okusaba nti oba onookomangawo ne tuweerereza awamu. N'olwekyo ffe twagamba bwe tuti gye tugenze yonna kwebaza bannaffe abo. Omulabirizi kulabirira ekitegeeza nti abakola yemmwe kakati no tuzze kubeebaza timwebale nnyo mwebalire ddala okukola nga naffe tulabirira. Omulabirizi Luwalira era abuuliridde abazadde bakuze bulungi abaana ate babayigirize n'eddiini ennyikire kubanga ebizibu ebiriwo ensangi zino ebimu bivudde ku baana obutannyikira ddiini. Omusumba w'ekkanisa St. Stephen's Ennansana Reverend George Wilson Nkonge Serunkuuma agambye nti bakwetaaga ensimbi obuwumbi 2 okuzimba yeekaalu ya Mukama eneetuuza abantu 20,000 ng'omusingi gwa kumalawo obukadde 500 era nga bakakuŋŋaanyaako obukadde nga 205. Tusaba n'okwegayirira Katonda nti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Desemba omwaka 2024 ekkanisa eno tunaabanga tugiyingira bwe tusuubira era bwe tusaba Katonda atukolere ebyekisa era atukolere eby'amaanyi. Kale nno Katonda oyo akoledde abalala era gwe nsaba naffe atukolere era nammwe abayinzise okuwaayo byonna ebyetaagibwa. Ekisa kya Katonda n'emikisa gya Katonda nga gibakulembera nga gibawambaatira nga gibawo ebirungi byonna eby'omwoyo era n'eby'omubiri. Erinnya lya Mukama lyoke ligulumizibwe. Mukama abampeera omukisa.
Omubaka wa gavumenti atuula mu municipali y'e Nansana Shafika Ali Nsubuga ku mukolo guno kwasinzidde n'alabula abatuuze beewala entalo ez'ebyobufuzi wabula bafeeyo ku nkulaakulana y'ekitundu n'okulaba nti bakomya obutabanguko mu maka. Ensimbi obukadde obukunukiriza 45 ze zikuŋŋaanyiziddwa mu kweyama wamu ne mu buliwo ku mukolo ogw'okutema evvuunike omulabirizi Lwalira gwakulembeddemu. Yafeesi ya President etandise okunoonyereza ku mumyuka w'omubaka wa gavumenti atuula Ekwaniya Jacob Ojonga agambibwa okukkakkana ku mubaka wa gavumenti we Alebotongo omukyala Julian Akulu n'amupa kyempi n'ensambaggereza amulesenga awulubadde mu ggandaalo lya Sabbiiti ewedde. Akanyoolagano kano kyategerekese nti kabadde ku University y'eggulu ba RDC bano bwe babadde bakuŋŋaanya okufuna ensako oluvannyuma lw'omusomo ogwategekeddwa ab'enteekateeka eya bonna bagaggawale. Abeerabiddeko ng'okulwanagana kuno kugenda mu maaso bagambye nti omumyuka wa RDC Jacob Ojonga yasanze banne nga basimbye olunyiriri ye kwe kutandika okuwaganya banne era ekyaddiridde RDC wali Batongo Julian Akulo okumukomako awo nno ewavudde emberebezi RDC Jacob Ojonga n'amusiiyika empi ziri nva mu mba. James Twehe akulira akakiiko akatwala ba RDC mu Uganda agambye nti waliwo ttiimu y'abakulu gye basindise mu bitundu ebyo enoonyereze n'oluvannyuma yafeesi ey'obwa pulezidenti esalewo ekiddako. James Twehe avumiridde zaayise empisa envundu era ensiiwuufu ezaayoleseddwa omukulu oyo. Bwe tugawulira amawulire agafaanana bwe gatyo tuba tulina okugendayo mangu nnyo tulabe kikigenda mu maaso n'olwekyo tugezaako okumanya ddala amawulire matuufu bwe gaba matuufu sicha ezo mpisa ensiiwuufu nnyo era tezikirizibwa mu bakozi abakolera abantu betwandise public servant abakozi bonna aba gavumenti ne bwatadde bade wa gavumenti buli mukozi yenna era bwe tusanga nti ddala mazima tujja kubako kye tukola ku bantu abo nga tumaze okulaba obwenkanya bwe buli naye bwe tukakasa nti ddala mazima tujja kulaba nti empisa akakiiko kaffe akakolera ebyempisa kajja kubakolako nga etteeka bwe liragira. James Twehe omwagambye nti n'okunoonyereza ku nneeyisa ey'omumyuka wa RDC Owalakayi Robert Kambugwe yayimirizibwa gye buvuddeko kugenda mu maaso. Twehe agambye nti omukuumi wa Robert Kambugwe nti yali yeenyigira mu bumenyi bw'amateeka ne kireetawo ebibuuzo nti obumenyi bw'amateeka buno nti ne Robert Kambugwe yandibanga yali abumanyiiko. Wabula ate ensonda endala zigamba nti Robert Kambugwe alina obutakkaanya n'abamu ku bakulembeze mu bitundu eby'Erakayi mu kitundu ekyo ku nkwata y'ensonga nga kyandibanga kye kyamuzaalira emberebezi. Robert Kambugwe yali akalondebwa ku ky'omumyuka wa RDC oluvannyuma lw'okwabulira oludda oluvuganya gavumenti e Masaka ne yeegatta ku kibiina ky'e NRM kyeyayogereranga amafuukuule. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Omusawo omukugu Dr. Tom Senkungu annyonnyola ku bulabe obuli mu mukka oguva mu bidduka. Omukka oguva ku bidduka gubeeramu carbon monoxide era omukka ogwo gwa bulabe nnyo eri obulamu bw'abantu naye obulabe buno bweyongera nnyo singa omuntu okolereza emmotoka mu kifo ekikusike nga bwolaba garage nga nzigale. Bw'okola ekintu bwe kityo empewo nga tetambula bulungi ofuna kye bayita carbon monoxide poisoning. Omuntu atandika mpolampola okuba amaaso gamusiiwa, emimiro gimusiiwa, omutwe ne gutandika okumuluma. Embeera eyo bw'atabaako na kyakolawo mangu okuva mu kifo bwe kityo kisobola omuviirako okufa. Ssaabasajja Kabaka Maaso Mooji ebigambo bye byankizo gye tuli. Ku nsonga y'obutonde bw'ensi tulaba ebintu bingi ebiraga obutaba na mwoyo gwa ggwanga nga bikolebwa bannantagambwako. Abamu ku ffe twewuunya nti ensi yaffe erina amateeka n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi. Amateeka gano gakola ddi era kwani? Gakomaawo mu makkati. Ebigambo bya Kabaka eby'enkizo era nga bya nsonga bikutuusibwako Rena Herbal Mouthwash eddagala erijjanjaba endwadde z'amannyo n'akamwa akawunya ne Shaku Organic Cold and Flu Syrup erijjanjaba ekifuba ssenyiga ate nga lyakakasibwa National Drug Authority. Lisanga mu pharmacy ne supermarket zonna gw'omusuubuzi. Genda ku Care Pharmacy Wilson Street ne ku Dam Traders mu Kikuubo.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako Modern Tea, amajani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku caayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanilla, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modern Tea, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Yuvrage ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okubaka mu Uganda ekya Uganda Netball Federation kikakasizza nti ttiimu ya Uganda eya She Cranes ejja kuzannyamu emipiira egy'omukwano n'ensi endala okwongera okwetegekera empaka z'ensi yonna eza Netball World Cup. Empaka zino zigenda kuba mu nsi ya South Africa mu kisaawe kya Cape Town International Convention Center okuva nga 28 omwezi ogw'omusanvu okutuuka nga 6 omwezi ogw'omunaana mu kibuga ekyo Cape Town. Wabula She Cranes egenda kukeerako okutuuka South Africa ng'esuubira okugenda nga 21 oba nga 22 omwezi ogw'omusanvu era ejja kweyambisa ekiseera ekyo okuzannya emipiira egy'omukwano n'ensi endala ng'empaka tezinnatandika. She Cranes esuubira okuzannyamu n'ensi okuli Jamaica, Barbados, America ne Scotland. Mu kwetegekera empaka za Netball World Cup, She Cranes mu kiseera kino eri mu kutendekebwa okwakaasa mmeeme n'omutendesi Fred Mugerwa era ttiimu eno etendekerwa mu kisaawe ek'Nakirebe Mpigi era ng'esuzibwa ku Africa Bible University Lubowa. Omutendesi Fred Mugerwa alangiridde ttiimu y'abazannyi 15 ey'enkomeredde naye ng'enkambi mu kiseera kino erina abazannyi 14 ng'omuteebi Mary Nuba azannyira e Bungereza asuubirwa okwegatta ku ttiimu ku ntandikwa y'omwezi ogujja. Mu mpaka za Netball World Cup, She Cranes yateekebwa mu kibinja dda ne New Zealand abaawangula empaka ezaasembayo saako Singapore ne Trinidad and Tobago. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe ezaawano. Bugomba bwe yamala okuwulira ebya Kiyanja okukyusa erinnya n'afuuka Kibowa olwo n'anyumiza omunywanyi nti abantu ababi abaali baliraanye Muyinda banyaga omukazi Nakalembeka eyali agenda okufumbirwa muganda we Kangave. Bugomba yategeeza Kibowa nti era abatemu bano batta n'abantu. Walusibe yali atumye okutwala Nakalembeka ewa muganda we Kangave nga babattiranga mu kkubo wakati mu kubabuzaabuza ne babajja ku mulamwa. Nga tugenda mugebweru soko ojjukire bino nga bikutuusibwako Eram Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde saako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogw'omukaaga ogwa Ssebaaseka omwaka ogw'2023 bwe lwali bwe luti mu 1976 gy'emyaka 47 egyakayita abakambwe abafirisuuti 2 ne bannaabwe abagirimaani 2 omugatte be 4 baawamba ennyonyi ya Air France ekika kya Airbus eyali eyolekera e Bufalansa nga bagiwambira Buyonaani ne bagyolekeza e Libya gye baanywera amafuta. Oluvannyuma ennyonyi eno abawambi bagyolekeza Entebbe ewa munywanyi waabwe President Idi Amin Dada nga bagamba nti ekigendererwa kyabwe mu kugiwamba n'abasaabaze 248 abagiriko kwali kukaka Isirayiri eta abafirisuuti 40 be yali yaggalira saako okukaka ensi endala 4 nazo zite bannaabwe 13 be zaalina. Isirayiri yayanukula nakukola Lulumba Sinzigu ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'enunula abaali bakyali mu buwambe 102 ate 3 bo ne battibwa. Isirayiri yafiirwa omujaaso omukano Yonasan Netanyahu n'abalala 5 ne balumizibwa so nga n'abawambi bonna n'abajaasi b'amagye ga Uganda namu 5 nabo tebaalutonda. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 07505980 ng'era bali wamu ne Chiko Muchuzi Mix. Tukwaniriza mu nfumba empya nga gw'okozesa olwakawoowo akaalagirwa n'eddekende ate eno nga bw'ozitoya ne subuwo naawe afumba akatogo. Chiko Muchuzi Mix mufuule etteeka. Waliwo envuuvuuma eziyitiŋŋana nti omufuzi wa Equatorial Guinea Teodoro Bianga Nguema yandibanga mulwadde muyi naye nga amaka g'obwa pulezidenti gakyabisirikidde yadde nga bulijjo sebakisa mulwadde enkooko zimwatula.
Munnamagye Tedro Bianga Nguema Mbasogo w'emyaka 81 ensi ya Equatorial Guinea yakagifugira emyaka wajinda ba 43 okuva mu 79 lwe yawamba obuyinza n'avuunika gavumenti ya kitaawe omuto Mathias Nguema n'okumutta n'amutta nga bamuttisa masasi. Kaakano namukadde Tedro Bianga Nguema ensinkano gye yabadde alina okubaamu e Belarusi n'abakulembeze baayo olunaku lw'eggulo yayimiriziddwa ku ssaawa envanyuma ng'abakulu e Belarusi tebaawadde ensonga yaleesewo kino yadde nga ebigambo biyitingana nti Nguema mugonvu ddala obulwadde bulabika nga bumuguddeko ekiyifuyifu omugole kyagwa ku nkyakya za bba. President Nguema government ya Equatorial Guinea yonna yajimaamiza baluganda bakona ba mikwano. Mutabani we Tedro Bianga Mangwa kaakati ya mumyuka ku bwa president ng'era yalinga ayina n'obuyinza bwennyini obufuga obutereevu nga n'abaana be abalala nabo yabawa ebifo by'obwa minisita n'ebirala n'abiwa baganda be wamu ne bakoddomi be nga n'ebitongole bya gavumenti ebisinga obungi bisenseddwa bantu be. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gaagano. Mu mawulire ag'ebya ssayansi abakugu bakizudde nti abaana abalenzi abawere abazaaliddwa banyumya nnyo mu mwaka gwabwe ogusooka mu bulamu bw'ensi eno okusinga bawere bannaabwe abaana abawala bo abatanyumya nnyo mu mwaka ogusooka. Abayivunga mu buto bwe baba bayiga okutambula babayimbira nti gundi alitambula ddi George Uzi. Okunoonyereza okwa luno bakoledde ku University of Memphis, Tennessee mu America okugezesa kwabwe okukulu ne bakolera ku baana 59,000. Bakagezi munnyo bagamba nti yaddenga abaana abalenzi baleebya abawala mu kunyumya mu mwaka ogusooka mu bulamu bw'ensi eno, naye mu mwaka ogwokubiri abaana abawala beerwanako ne bagoba abaana abalenzi era ne babayisa mu kunyumya ennyo. Akulembeddemu okunoonyereza kwa luno omumanyi ddala Kimbro Ola agambye nti abaana abalenzi abataba banyumya mu mwaka gwabwe ogusooka ne mu bukulu batera okuba abasirise ddala nga bano obalinnyako n'obajooga kyokka ne batakwanukula yadde ekigambo kyonna. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mu bufunze. Omuliro ogutannaba kumanyika kwe guvudde gukutta akatale nga gusaanyizaawo ebintu bya bukadde na bukadde ku kizinga eky'e Mpatta mu disitulikiti ey'Emukono ng'abasuubuzi kaakano bali mu maziga ng'akatale kano baakazimba mu biseera ebya Lumiima Mawuggwe. Omulabirizi w'Ennamirembe anaatera okuwumula kitaffe mu Katonda Wilberforce Kityo Luwalira alabudde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bakomye okulimbanga emyaka gyabwe egy'obukulu olw'okwagala okulemeza mu bukulembeze ng'ekiseera kyabwe eky'okuwumula kituuse. Agambye nti abakola ekyo bakugira abantu abalala nabo okwolesaako obukulembeze bwabwe. Yafeesi ya president etandise okunoonyereza ku mumyuka w'omubaka wa gavumenti atuula mu disitulikiti y'e Kwaniya Jacob Ojjonga nga kigambibwa nti ono yakkakkanye kwala diso wa Eribatongo omukyala Juline akulu n'amupa kyempi n'ensambaggere byamulesa awulubadde mu ggandalo lya Sabbiiti ewedde nga kyavudde kwala diso ono omumyuka Jacob Ojjonga okuwaganya wakati mu kufuna ensako yaabwe mu musomo gwa bonna bagaggawale nga munne Julian akulu yavuddeyo amugambeko aleme kubawaganya asimbe butereevu. Ono kwe kumuviira mumpi nva mu mba. Waliwo envuuvuuma eziyitingana nti omufuzi wa Equatorial Guinea Tedro Bianga Nguema yandibanga mulwadde muyi naye nga amaka g'obwa pulezidenti gandibanga ebigambo gakyasirikidde bisirikire ng'ono yabadde alina okuba e Belarusi mu nsinkano enjawulo n'abakulembeze baayo, naye abakulembera e Belarusi balaze nti ensinkano eno eyongezeddwayo nga tebawadde ensonga naye nga gayitingana gagamba nti gwe babadde balinze obulwadde bumuli bubi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tova ku laadiyo ey'obujjajja.